Kitalo nnyo nnyini ddala ekyapade Sserunjogi abadde amanyiddwa nga Sobi. Ono bamutidde Maddugombe eyo mu nkaayana z'ettaka era ndeese byabaddeyo eggomba bwe babadde bannannyini ttaka nga bamutuusaako bulumbaganyi bino. Ebiso, amajambiya, emiggo, empuuzuno byonna byavuddeyo. Sobi yabadde ayambadde ettaawo nga lya yellow oba lya NRM ng'ayina n'egganga y'abavuka be yabadde nabo ne yasanze bannannyini ttaka nabo nga beetegese nabo baleese egganga eyaabwe. Sobi bamaliriza nga bamusse. Enzita gye bamusseemu yabadde ya busagwa, enzita gye bamusseemu yabadde ya bukambwe. Engeri Sobi gyavuddemu mu bulamu obw'ensi tebadde nnungi nnyo kubanga abasajja bamukozeeko ogw'obuliisamaanyi. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Sobi. Kale katugende eggomba nze mbikuwe ebyabaddeyo otambule n'okumanya nga bwe byabadde. Sobi kitalo. Poliisi etandise okunoonyereza ku ngeri abantu abataano gye batiddwamu mu byekuusa ku nkaayana z'ettaka mu disitulikiti y'e Gomba. Abatiddwa kuliko Pade Sserunjogi amanyiddwa ennyo nga Sobi eyali amanyiddwa okwenyigira mu bubbi era nga yeewako n'obujulizi gye buvuddeko. Sobi azze akozesebwa mu bitongole by'ebyokwerinda okuli ISO, poliisi n'ebirala okulondola abamenyi b'amateeka abazibu. Okuttibwa kwa Sobi kwakasiddwa omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga Majidu Karim ku lukumu lwa simu. Njagala konfaminga okwa kwa Sserunjogi John Pade eke Sobi ono atiddwa mu Kibaale Village, Kigumba Parish, Madi Sub-County, Gomba District. Kibaddewo olwaleero ssanga 6 z'emisana ennaku z'omwezi 18 December 2023. Waliwo balala baalumiziddwa Finawo Katumba Gerald, Mareka Andrew ne Aliyu Dela. Tubadde tukyakompilinga n'okunoonyereza nga bwe kugenda mu maaso. Kigambibwa nti ettaka gye batidde Sobi lisangibwa ku kyalo Kibaale LC1 Kigumba mu ggombolola y'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba era nga bannannyini lyo baludde nga beekubira enduulu n'okwemulugunya kubagambibwa okubeera bakifeesi abalireetebwa akawadde babalemesa okuligendako. Bagenze bamenya ennyumba yiiyo, ennyumba ezimbiddwa y'abakozi naffe kennyini omuntu bw'abazze kubeerawo kuba ettaka lyaffe bannakigwanyizi ne bajja ne bagimenya. Sobi bwe bamutidde abadde yatandika ekibinja ekikambwe ekipangisibwa okunyaga n'okuwamba ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sobi yakwatibwako mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2013 ku nsanga egy'okubba omusobozi obukadde 4 obw'ensimbi mu Kampala. Mu mwaka gwa 2017 Sobi yategeeza nga bw'akulira ekibinja ky'abakifeesi mu Kampala ekyali kimazeeko bannakampala emirembe. Bannakampala abasinga obungi oba bannayuganda bandabiranga mu kifaananyi eky'okutulugunya oba eky'okubba, tubeere direct, eky'okubba nga buli kintu kyonna ekiba kibbiddwa nga kyamaanyi. Sobi alina erinnya eryo lirina okubeerawo. Amala gabaawo naye nalyo lirina okukola ki? Okubaawo olw'ensonga nti bye byali ebikolwa era mwe nafunanga. Mu mwaka gwa 2021 yatuuka ne yali RCC w'e Kasangati olw'enkaayana z'ettaka mu kitundu nga yatuuka n'okumulemesa okulituukako. Akati bwana radisi nze Sobi ojja gwewulira nze mpuuma ettaka lye owulidde abasigadde badde tebamanyi mwena muneetegereza oze mbukya. Ekisooka tewali lutalo. Sooka obuuze osiiwo waliwo yafiiridde wano tewali kiyamaani omusango guli buko oli mu nsobi era bulungi saagala okole mistake ogenda kukola ensobi ate nja kukozesa ensobi nze nkubuulira. Oyo ye Sobi omukambwe, Sobi atasaaga, Sobi w'amaanyi, Sobi abadde ageewulira, Sobi abasajja bamusaanyizaawo. Sobi ateekwa kuba nga baamulukidde eddiiru nga babadde balina okumumaliriza. Balina okuba nga Sobi babadde balina okumuggya mu bulamu obw'ensi. nga badde bakiruukidde ebbanga ddene naye nga banoonya engeri gye bagenda okukikwatamu okulaba nga bamugyawo.
kitalo ekya Sobi ab'enganda n'emikwano bali mu maziga bali mu kukaaba tubasaasirako okufiira omuntu wammwe naye tusaasira n'abo ab'enganda n'emikwano Sobi beyattira abantu baabwe beyatulugunyiza abantu baabwe beyatuusaako ebisago eby'enjawulo nammwe tubasaasira nti nga mwalaba bannange yakola ekikolobero ku baana bammwe aye naye bamukozeeko ekikolobero kitalo nnyo mpaawo atali kyambalaasi ekiriba kya ttaka ffenna tuli baakufa buno obulamu bwe butyo kyo kya butonde nti buli azaalwa era ajja kumala afe ffenna ensi eno tugirimu nga bagenyi byonna bye tukola tukolera bwereere tujja kumala ensi tugireke tuddeyo ewa kitaffe yatutonda n'olwekyo ekitutawaanya ku mataka okwekubbira ku mataka kubba mataka bino ebiza mu mulembe gwa General Museveni tewali nabo tebajja kugenda nabyo bajja kumalira babirekewo we babisanga naye nga kitalo nnyo ekya Sobi njagala osooka olabe kano weetegereze bulungi engeri gye bibadde egombe eyo maddu Sobi babadde nga bagezaako okugoba abantu ababadde ku ttaka bo kulyeza Poliisi etandise okunoonyereza ku ngeri abantu abataano gye batiddwamu mu byekuusa ku nkaayana z'ettaka mu disitulikiti y'e Gomba. Abatiddwa kuliko Padre Sserunjogi amanyiddwa ennyo nga Sobi eyali amanyiddwa okwenyigira mu bubbi era nga yeewako n'obujulizi gye buvuddeko. Sobi azza kozesebwa mu bitongole by'okwerinda okuliiso poliisi n'ebirala okulondola abamenyi b'amateeka abazibu. Okuttibwa kwa Sobi kwakasiddwa omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga Majidu Karim ku lukumu lwa simu. Njagala konfaminga okuva kwa Sserunjogi John Padde Engeri Sobi ono atiddwa mu Kivaale village Kigumba parish Madi sub-county Gomba district. Kino kibaddewo olwaleero ssanga 6 z'emisana ennaku z'omwezi 18 December 2023. Waliwo balala baalumiziddwa Finawo Katumba Gerald, Mareka Andrew ne Aliyu Dela. Tubadde tukyakompilinga n'okunoonyereza nga bwe kugenda mu kigambibwa nti ettaka gye batidde Sobi lisangibwa ku kyalo Kibaale LC wano Kigumba mu ggombolola y'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba era nga bannannyini lyo baludde nga beekubira enduulu n'okwemulugunya kubagambibwa okubeera bakifeesi abalireetebwako abadde babalemesa okuligendako. Bagenze bamenya ennyumba yiyo ennyumba ezimbiddwa y'abakozi naffe kennyini omuntu bw'abazze kubeerawo kuba ettaka lyaffe bannakigwanyizi ne bajja ne bagimenya. Sobi bwe bamutidde abadde yatandika ekibinja ekikambwe ekipangisibwa okunyaga n'okuwamba ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sobi yakwatibwako mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2013 ku nsanga egy'okubba omusobozi obukadde 4 obw'ensimbi mu Kampala. Mu mwaka gwa 2017 Sobi yategeeza nga bw'akulira ekibinja ky'abakifeesi mu Kampala ekyali kimazeeko bannakampala emirembe. Bannakampala abasinga obungi oba bannayuganda bandabiranga mu kifaananyi eky'okutulugunya oba eky'okubba tubeere direct eky'okubba nga buli kintu kyonna ekiba kibbiddwa nga kyamaanyi Sobi alina erinnya eryo lirina okubeerawo amala gabaawo naye nalyo lirina okukola ki okubaawo olw'ensonga nti bye byali ebikola era mwenafunanga. Mu mwaka gwa 2021 yatunkana yali RCC w'e Kasangati olw'enkaayana z'ettaka mu kitundu nga yatuuka n'okumulemesa okulituukako. Akati bwana radisi nze Sobi ojja gwewulira nze nkuuma ettaka lye owulidde abasigadde badde tebamanyi mwena muneetegereza oze mbukya ekisooka tewali lutalo sooka obuuze osiiwo waliwo eyafiiridde wano tewali kiyamaani omusango guli buko oli mu nsobi era bulungi saagala okole mistake ogenda kukola ensobi ate nja kukozesa ensobi nze nkubuulira. Ebya Sobi byebyo tebiggwa malojja ajja kukozesa ensobi ogenda kukola ensobi nze nkubuulira abadde agyewulira Sobi abadde agyewulira oyo RDC gwe yazzaayo ntyaji naye kati toyinza kuŋŋamba nti ebintu nga bino Sobi bantu ba bulijjo be baamuse kizibu
olabe ebintu byabaddemu nga byabanene ettaka lyabanene akuba n'ettaka ery'eggomba maddu nga lyabanene bamwetidde bo kennyini nawana nakiteekawo nti nno mobu ye yamuse ate ogenda kuwakanirawa ogenda kuwakana otya ogenda kukiraba otya okakase nti nedda mobu si ye yamuse kibi kitalo tumusaasire bwe batyo bwe bakola bano abasajja bakozesa obadde nawo biraba bamukozesezza mirimo mingi abadde akula bibadde bingi naye nga bamulinze banamujambulamu obwensi era bamaze bamugyewo kati bajja kungamba mobu naye nga mobu erirudda waawo abantu beekyala awo bwe ettaka eddene bwe lityo nonga nti basobola okugoba Sobi ne bamukubira mu ttaka eddene bwe batyo omuntu abaze ebbanga eddene nga mando nga kawunyemu ng'oli ajeewulira noga nti bayinza omutya ku ttaka eddene bwe lityo kiba tekisoboka ate wakubanga Sobi lwakuba tebajja kulaga mulambo gwe gwekebejja tebajja kubawa lipoota ntuufu ajja kubagamba nti bamutemye nose nga Sobi bamukubye masasi namaani bamuteekako otujambiya okukakasa ekyo naye nga ate lwakuba yakubiddwa manda tumusaasira Sobi awummule mirembe olugendo lwe bwe lutyo bwe lutambudde omukama bw'atyo bwe yasazeewo tujja kuddamu tusinkane ffenna eno ensi tuyita COMITED ffenna eno ensi tutambuliramu ntambulire twagisangawo mukama yamanyi byonna ebigenda mu maaso naye nga tusabirigane kitalo ekya Sobi kitalo ekya buli muntu yenna abakubiddwa kibi tubasabira mukubone n'abadde babbibwako ettaka tubasabira ettaka lamwe mulisigaze abaana ba Sobi tubasaasira okufibwako taata omubbi naye nga yabadde yalokoka atabadde akola mirimu mu gya kukyambuwa ttaka naye byebyo ebya Uganda yaffe President Aruge bano bakozesa amaani bakweliminatinga Sobi bamweliminatinze mu ngeri gye baeliminatingamu muganda waffe kasi y'eggwanga ne Sobi watu bamututte ne babuzaabuza embeera naye nga kitalo nnyo Sobi kitalo nnyo kitalo ddala buno n'obubaka bwafulumye olunaku lwajjo kawungeezi naye ate ng'owulidde osi owa Katonga Samusa ebitundu ebyo akugambye Sobi bamuse essaawa 6 n'ekitundu ez'emisana lwaki bamubisa essaawa 12 eyafudde ku ssaawa 6 meaning Sobi bamukubye masasi kati babuzaabuza nemanyi final obujulizi bujja kuvaayo wayinza okusirika kati naye abaana be yabadde nabo bawo Yesu matuse ayinza okwogera amazima one day nti amazima amatuufu gali bwe gati ekituufu kiri bwe kiti era kyakolebwa bwe kiti tubasaasira Sobi wumula mirembe obadde oyiya bulamu kubaawo n'atubadde obuyiiza mu banno munnaye ebintu sibiba byangu bya dduniya bino naye katusabirigane yoyo Sobi tumusabire awummule mirembe naye buno obubaka amawulire gano gayesezza gata bannayuganda just kati ninja atumanye bannayuganda bo bawulidde batya Sobi ng'avudde mu bulamu obwensi nuwa mutwe yes getufunawo getwakafunawo bwana Pade Sserunjo gyamanyikiddwa nga Sobi the serial killer oyo abadde omukozi wa NRM okubazannyira emizannyo gyabwe emikyamu naye yennyini nga yeewaako obujulizi nga wali serial killer nga bwakolagana ne poliisi era muzze mumulaba emirundi mingi nnyo ng'avayo n'akabinja ke lumu era bayimirirako ne bagamba bannayuganda Ssekukkulu bagenda ggirya bulungi kubanga babakkiriza teri agenda kukwatibwako oba muntegedde bulungi kakati nono omukulu afiiridde ku mulimu nga Balubu kigambibwa mbu yabadde akuŋŋaanyiza gurupu emu nga bagenze Maddu Gombe eyo nga bagenze Sengula abantu ku ttaka waliwo omugagga yabadde amusasudde bino bikolebwa nnyo abavubuka bangi bali mu sita awo tebalina byakola nnyo naye nga bakakole bakolamu ko bangi babatwala mu ddiiru zino so kigambibwa akoleddwako kamobu akamaanyi ennyo era nattibwa so fagego getufunawo luno omukulu amanyikiddwa ennyo yatambulako naffe ng'atutambulirako nnyo mu kampeyini bwe twali ehoima saizi z'ehoima eyo baali baagala kufuna kulaba babaako n'embeera gye bateekawo naye sofa byebyo geego ge twakafunawo geegaagaliwo ekifaananyi tetulina bwe tukiteeka wano olwa graphic
olwa graphics naye nga Padde Sserunjogi munjukire bulungi nnyo mu biseera bya Kaka, mu biseera bya Kayihura. Musajja ono muzibu nnyo era be bamu ku babadde bamaninga torture chambers, torture zimuyita safe houses. Afiiridde ku mulimu nga balubu ebisingawo katubirinde. Abannayuganda batwe bali actinze era mwere begamba tuuseeko ag'okufa kwa Sobi naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala Sobi wumula mirembe. Ensi egenda kusubwa obadde mubbi naye ng'oyogera okusanga omubbi nayogera amazima tekiba kyangu. Obadde wanjawulo mukko nti gw'oyogera alaali nange nze ndi mubbi naye kati nalokoka era bali takyabba kati ng'atandise kukola ebyo byakubbira ttaka. Abadde yagenda mu binenemu ebyokubba miliyoni 4 batakyabba miliyoni 4 ng'agenda mu ebyo byakubbira ttaka. Nkubbira ettaka teka ku ttaka lyo ndikubbira embeereko twala jja ddikwatako byabadde akola. Kale kitalo nnyo ekya Sobi wumula mirembe Sobi. Abaana bo Mukama abagumye ababudeebude basobole okukula. Balabye nnyo okufuba na taata badde mubbi naye ensi bwetyo buli omwe mugabana bubwe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako. Mukama tunasaba bankuumire tujja kuddamu ebigambo tubyogere bwana bakkiriza Dunda Lugaba Namugereka banywanyi mweraba.